Yes, tukwaniriza natera ko mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya neddoboozi bampita ntambi James Rich Boy Maxwell Junior webale kuba nti weekumirwa wano tuba nti tutambula mpola mpola olunaku lwaleero tukuleetedde amawulire ganako kyova batugenda slowly waliwo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Hajati Madina. Omukyala ono yayimba oluyimba olumanyikiddwa nga Bibuuza. Oluyimba luno lwakwata akati e Uganda omwaka gwali gwa 2012-13 awo, era oluyimba luno lwatambula nnyo lwamubunyisa amawanga. Naye ate Hajati Madina gye yakoma okuba nti yafuna ettutumu n'erinnya muganda wange n'ebizibu gye byakoma okuba nti bimwe bimuluma n'okuba nti byeyongera, era ng'ebizibu bino byamutimba ne biba nti bimujja paka ne ku career ye eya music n'abantu takyasobola kuyimba nakuba nti atendereza mu kusooka. Omukyalo ono yali wali mu Gagmel bw'atyo n'avaayo mpola mpola kugata n'okuba nti yabeerako wali mu revival band, naye ng'ate mu revival band wano kitegeeza okuba nti bafunamu obutakkaanya, kwe kuba nti atambulamu n'okuviira mukyala mukulu gwe bayita Nabbi omukazi. Nabbi omukazi omukyalo ono Hajati Madina Bibuuza yakuba hiti, kyatuuka ekiseera nti bw'agenda ku stage takyasobola kuba nti ayimba n'okuba nti eddoboozi erivaayo nno. Wano abantu batandika okuba nti basonga olunwe mukyala mukulu gwe bayita Nabbi omukazi oba Mage Kayima okuba nti yali behind okuloga n'okuba nti asindikira omukyala mukulu ono Hajati Madina ebyombola n'okuba nti amulemesa ensi. Bwe twamalirizawo mpola mpola omukyala ono byava mu revival band pastor yayogera ebigambo bingi, era naye y'omu ku bantu be baba nti basonga baamu n'okuba nti bali behind mu kubonaabona kw'omukyala ono gwe bayita Hajati Madina Bibuuza. Hajati Madina Bibuuza apparently sawa zino we twogera y'omu ku bakyala abali ku street ze Kampala nga babonaabona nti kitegeeza okuba nti talina wasula, talina kyakula, talina bisigaddewo, naye ng'ate twakitegeddeko nti omukyala ono ayagala buyambi n'okuba nti ayagala kutuukirirwa. Twakitegeddeko nti omukyala ono however much yava mu kuyimba yatandikewo ka business ke mpola mpola ak'okuba nti atunda kasooli ku bbala. So n'olwekyo yavuddeyo n'asaba omuzira kisa yenna abeere nti avaayo amuyamba n'okuba nti aboostinga business ye, because yavuddeyo natugamba nti nze nali celebrity naye ate ebintu byagenda nga bintabukako mpola mpola. Saamanya lwaki ebintu byajja bwe bityo kuba nange nali sirina mpisa mbi, naye nalabiraawo ng'ebintu bikyuse. Sawa zino neekanga nga ndi ku street ntunda kasooli. So n'olwekyo Hajati Madina bye bimu ku bimufaako. Hajati Madina ono bwe yali ewa pastor Yiga, mu kuva ewa pastor Yiga yayogera ebigambo bingi n'okuba nti atandika okuba nti amukasinga n'okuba nti embeera etuuka n'okuba nti mutabukako mpola mpola. So n'olwekyo twagenda okumaliriza nga embeera emutabukidde ddala. Ne tumulaba nti yavaawo n'agendako omugagamiro, era bebe kulu ne bavaawo bubi nnyo n'agamba nti Hajati Madina simanya alina amala n'ebisigaddewo. Hajati Madina ono bwe yavaawo yagenda mu Cream Production ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Haruna Mubiru. Haruna Mubiru nno bakolako akasente era bakuba tours e Uganda, naye era ekikyasigala kimulondoola, ekintu kino kyasigala kimulondoola mpola mpola, era nga Hajati Madina bayawukana ne Haruna Mubiru bubi nnyo. Naye nga problem yava ki? Problem we yava mu buzibu bwa ssente. Bwa Haruna ono yali amusaba akaboozi, naye ng'ate amusaba akaboozi nga ne bagenza okuyimba yali tayagala kusasula bulungi ssente, kyaleetera Hajati Madina okuba nti yavayo. Hajati Madina bwe yava ewa Haruna Mubiru mpola mpola ayo music career yatandika okuba nti efedingira ddala n'okuba nti takyalabikako mu bantu, n'okuba nti ne shows takyazifunira ddala, era nga obulamu bwa Hajati Madina bwakyuka ne bubeera bubi ddala, ne buba nti kyuka. Era ebiseera ebyo we tubadde tumulondoola nga ali mulago ku kitanda nga taasibewo taasulewo yali ku bimwa gy'abantu, naye ate twebaza Mukama okuba nti omukyalo ono akyali mulamu. Olunaku lwaleero Hajati Madina avuddeyo n'agamba nti njagala buyambi bwammwe, nze oba olina omutwalo gumu, emitwalo ebiri, emitwalo esatu, bambi nkusaba onsindikire oba onnoonyeeko mbeere nga nfuna obuyambi bw'ompola mpola. Njagala kubosinga
supportinga business yange. So wano enkubira omulanga Bebe Cool, Bobby Wine, Bebe Cool, Pastor Igako gatani alunda mubiru omukyala yabakoleddekera mwamukolako sente mwamukolamu sente mpitirivu mbasaba buli awulira abatuseeka amawulire gano nti mukyala mukulu ono yeetaaga buyambi baveeyo bayambe omukyala ono Bebe Cool oyamba abantu bangi kwogatana n'okutwala abalwadde b'omutima India siraba lwaki toyamba kyaliwe yakukolerako gwe mwakola naye business emyaka gyonna so Bebe Cool nkusaba genda oyambe Hajati Madina Haruna Mubiru gwe omu ku bahaja balina sente e Kampala wano nkusaba oyambe omukyala mukulu ono ate Pastor Iga bobanga wasindikira omukyalo ono ebyombola byonna nga abantu bagamba nkusaba bimujjeko because no one is perfect in this world nkusaba musonyiwe obulamu busigale nga bugenda mpola mpola wekumire wano ku Uganda ku Kamwe tujja kubanga tukutuusako ebintu bingi subscribe sharing liking commenting tufune video bino nebirala bye bugende osanga episodes zaffe ziddako nsigadde ntambi Jimso bye bye.